Ebiwandiiko abatuuze abawangalira ku kyalo Manyama ekisangibwa mu Gombola y'Ezirobwe bazzenga bagugulana ne yeeyita omugagga Rutagambwa ng'ayagala kubagoba ku ttaka lye bagamba nti balimazeeko ebyeya n'ebisiibo nga ensonga baatuuka n'okuzongerayo mu mbuga z'amateeka gye zimalidde ddala emyaka 10 nga zitaputwa. Enkya ya leero Kooti enkulu e Luweero ng'ekubiriziddwa omulamuzi Henrietta Olayo ezzeemu okuwulira omusango guno ogwawawaabirwa omugagga Rutagambwa ne banne olw'okujingirira ebyapa ku ttaka erigambibwa okuba erya Sulaiman Kiwala Manyama Zirobwe. Some of the defendants had no postal addresses on their certificates of title. Bano we batuukidde okudda mu kkooti nga Ministry y'ensonga z'ettaka yateekamu okwewozaako kwayo nga kulaga obukyamu obwayolekera mu kukola ebyapa by'oyo eyeeyita omugagga Rutagambwa nga beetegefu okutereeza ebyasoba. He has complaints about the way the temporary injunction was obtained and how it was handled. Kizuuliddwa ng'ebyapa ebyakolebwa byonna tebirina busanduuke bwa posita era omulamuzi n'alagira enjuyi zombi okuteekamu okwewozaako kwazo okusembayo olwo omusango gutandika okuwulirwa ng'abawadde ennaku z'omwezi nga 29 mu mwezi ogw'omunaana okutandika okuguwulira. Abatuuze balaze okwemulugunya olw'embeera omugagga Rutagambwa gy'akyabayisaamu eziimula ebiragiro bya kkooti ebyamuyimiriza obutaddamu kukolera kintu kyonna ku ttaka. Yali Ssaabasajja b'obusaale kati tuli mu kusoberwa. Wabula ekyembi nti poliisi y'Ezirobwe yaliwo nga basoma court order. Naye be bamu abajja ku kitundu okukola ebintu ebinyoomoola ekiragiro kya kkooti. Azzeeyo kuleeta ente, azzeeyo okubaako byazimba. Tuli batuuze balungi ab'e ku mutala Manyama. Kulembera kyamani waffe ali emabega waffe titulina buzibu bonna. Mu ngeri y'emu beebazizza Ministry y'ensonga z'ettaka ng'ekulemberwa Judith Nabakooba olw'okubalwanirira. Tulaba nga tufuna obwenkanya okuva mu ministry. Defense yino tugikulaga tugifunye tugisanze ku kooti wano. Mwebale nnyo mwebalire ddala defense eno gye mutuwadde etuwadde essuubi kuba mutulaze nti muli beetegefu okukyusa ensobi zonna ezaakolebwa okusinziira ku biwandiiko bye mulina mu ofiisi zammwe. Mu kwogerako n'agambibwa okusengula abantu Omusuubuzi Rutagambwa ategeezezza bw'ati ku nsonga zino. I don't think nti title yange esobola kuba nfu ate nga basooka kugula yaabwe nga sinfu. So process ya kooti nze najagala kubanga manyi kooti yegenda kutoa lasting solution buli omu ategeere position ye. Hassan Kasagga, BBS Terefayina, Gambuuze.